kati aba opposition bagamba bo balwanira emmwanyi mmwe aba gavumenti NRM temulwanira mmwanyi era mulina kimutoonoonya bakola. Omukulu ayogedde oluzungu bansanyusizza nnyo ye muganda wange Lutaaya yayogedde oluzungu n'agamba you are bringing poison. Era kyambaze akasembayo. You bringing food. Food. You know. Lest with the poison. Lest. You're giving us poison. Yes. Lutaaya tabukidde oluzungu nange namuta. Kati ebintu ebitusiza abantu ebikankana mu nsonyi okuseka siseka ati nsanyuse busanyuse nange binooba ebiti mukulu mutebi. Webale nnyo mwami Sherugga Matovu okundeeta okwogera ku nsonga y'emmwanyi eno. Era Abaganda balyoka ne babyogera nti enkuba eryokanga n'etonnya ne luggwayo nga bwe luggwayo. Bwezenkanya emyoyo. Yes. Ensonga gy'oleese olwaleero yazze mu kiseera ekizibu ennyo nga tuli mu sizoni ebaamu obulimba, ebaamu katemba, ebaamu okuzina amazina, ebaamu buli omu okukola n'ekyo kyatasobola kukola bulijjo. Ensonga y'emmwanyi nkulu nnyo era nze ayogera naawe emyaka 15 egiyise ng'abantu bangi tebannalowooza nti oba oliawo obulimi bw'emmwanyi bwetaaga okuddamu okuteekebwamu amaanyi mu Uganda. Nze nakitandikako ebuyigweyo nenkolagana n'abo aba UCDA nenkola nursery beds. Nasooka kugula nendaba nga okugula emmwanyi nga njiwa abantu luyinza okuba olugendo oluwanvu kuba bwe nagula ezyasooka nengenda nenzigaba nalaba nti waaliwo abaalina obwagazi obw'amaanyi okutandika okudeveloping ezo nursery beds ntandika okugaba emmwanyi. N'ab'ebyobufuzi abamu be nalabye eggulo nga baagaana kusamba mizinda mu Parliament bagamba nga abantu nti obwo obumwanyi bwe baleese bujje kuzikiriza mmwanyi zammwe ziri ez'edda Nasangu. Mulimu n'akawuka. Ebigambo ebyo ne bimala nga mu bantu amaanyi. Era waliwo omukulu omu nali naye ku televisioni emu ne muganda ye mmwe ekibamazisanga mu bantu amaanyi ne tubafunira emmwanyi namuziyita oba omwanya naye nga mmwe eyo muzirima kiki? N'olwekyo njagadde okutandikira awo naye bwe tuba tunaategeera bulungi ensonga eno gye tuliko leero tugitandikidde wakati. Ebintu biringa bibiri nti mu Uganda mu mirembe gy'owulidde Honorable Sola ayogerako waliwo Coffee Marketing Board ng'ekyagiteekesaawo kwali okuba nti kyekitongole ekinoonya obutale bw'emmwanyi ne kizitunda nga kyo ekimu mu Uganda. Naye kyenzijukira obulungi nti ekiseera kyatuuka mu Coffee Marketing Board omwo abantu ng'emmwanyi zaabwe zitwalibwa naye ng'ate sente tebazifuna. Ne bajja ne babakuŋŋaanyaako emmwanyi okuyita mu cooperative societies sente ne zitakola ki ne zitafunika. Bw'oba ofunye n'ogenda watwala kiro 100 naga leero baaleeseyo ku ssente ne bakuwayiza ekiro 50 ne bakuwayiza ekiro 10 n'okomawo n'oddayo n'obupapula bwo n'olinda lwe balireetayo n'okola ki n'oddayo. Oluusi ne bagamba tebyafunye Sherugga teyafunye muno mufunyayo nti ye betuviiriddeyo awo. Abaziire n'obalaba nga bazzeeyo obwennyamivu obw'ekika ekyabwe. N'olwekyo ebitongole oluusi bibaawo nga birina kye byagenderera okukolwa oluusi ne biremwa oluusi ne bitagenda nga bakola ki suubira. Kale nno UCDA eyo ekisooka kye njagala bannayuganda bamanye nti kyekimu ku bitongole gavumenti bye yateekawo ebingi okusoosowaza. Kuba gavumenti erina ebitongole bingi bye yateekawo okusoosowaza enterprises ez'enjawulo.
nga UCDA, Uganda Coffee Development Authority, Dairy Development Authority, Cotton Development Authority, n'ebirala njogeddeko ebyobulimi. Wabula abakulu bano aba paalamenti era njagala babeere balambulukufu nnyo eri bannayuganda batulaba nti kati kitutte emyaka nga 5 nga basalawo mu Uganda bakole kye bayita rationalization of government agencies and public expenditure. Bwe tuba tunategeera kino kyombuuzizza tulina okutegeera ekyo kyagendereramu ki. Kwe kulaba engeri gye batetenkanyaamu okwanaganya okulaba ebitongole ebikola emirimu egifaanana okwewala kyebandiise duplication oba mu Luganda okuddamu ekyo bannammwe ate kye bakola nti batunuulire engeri gye bayinza obigatta awali omutwe ogumu nga gusobola okukola ebibadde bikolebwa emitwe 3 omutwe ogumu gubikole. Eyo gye bayita rationalization ng'ekigendererwa mu kyo kwe kukendeeza ku nsaasaanya nti wootandiyetaaje kusaasaanya tosaasanyizaawo ki nsimbi. Ekyo ne bakikkaanyaako. Ate ffe mu gavumenti tosobola kumpa ssente n'oyisawo akabanga n'onkendeeza ku ssente olina kunnyongeza bwongeza maaso. Bwe kiri akali ekyo ne bakikkaanyaako. Ekyokubiri ne wayingirawo enteekateeka gye bayita program based budgeting nti bwe baba balirira ensaasaanya ennyingiza n'ensaasaanya nga bakola budget ebitongole ebikola ebintu ebigendererwamu okuvaamu omuganyulo ogumu bikolere wamu okugeza nti bw'oba oyogera katugambe ng'oyogera ku byobulimi nga bwe tuli mu byobulimi kanteekaawo omulamwa ekitongole eky'obulimi bw'emmwanyi eky'obulungi eky'okufukirira ebirime irrigation yadde gali mazzi naye wegamba nga gagenda kuyingira eno mu production baplaningire watya balyoke bakole budget nga bagamba nti kakati gwe bw'obanga gw'ogenda okukola ku ky'amazzi ag'okufukirira oba ku kyokuleeta ebyuma ebifukirira ku ttu lyaffe lye batuwadde wetwalako kino gundi aliteeka ku bulimi ono agenda okukulaakulanya emmwanyi twalako kino agenda okukulaakulanya pamba twalako kino agenda olabirira ebyobulungi twalako kino nga mwenna mutudde ku mmeeza erya kati ebyo bintu bibiri nebituukibwako. oyise programu budgeting program based budgeting nga bw'ogamba nti kati eno production erimu okufukirira ebirime erimu okwongerako value ebyuma ebikola eriko okufuna amalagala agajjanjaba eriko akatale n'ebirala mu planingire watya kati ebintu ebibiri ne biyingirawo era paalamenti eno si y'ensonga gyesooseeko ey'emmwanyi ekitongole ng'ekya Dairy Development Authority nakyo kyamaze okuzzibwayo ekyamata kyamaze okuzzibwayo nakyo kigenda muki ku kitebe mwe paalamenti mwakijjizaayo tuleme kubuuka bigambo kyayita mu paalamenti kyagala kuloozinga point ekitongole kyazzibwayo n'ekyakoto nekikola kizzibwayo naye bwe njagala okutuuka yowa nti ensonga y'okusoosowaza emmwanyi yali gavumenti yennyini eno eyatondawo ekitongole ekyo neereeta proposal mu parliament ne bakola etteeka erya Coffee Development Authority era neeba
nti n'ebikola mu Coffee Development Authority gavumenti yebiteekamu ensimbi n'ebirala. Omanyi mugenda namwogera ekigambo independent nti ekyetengeredde ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority n'olwaleero nga bwe kiri kirabirirwa kitongole kya agriculture, Ministry ya agriculture essaawa era yeekola ki ekirabiriza supervisor yita. N'olwekyo ebintu bino byonna bitadde tutunuulira. Mwanyi ani ajagala ani atajagala, gavumenti eyagala mwanyi era mu kugyagala esazeewo n'egisindikana mu bitundu bya Uganda ebirala, na kino ekitongole kya Uganda yonna. Waliwo puroguramu gye tujja tulaba okugeza ng'emmwanyi terimba, eyo nkolagana ya gavumenti eya wakati n'eya Mmengo ng'eyita mu UCDA. Era ekintu ky'olengera kyonna ekiyitibwa emmwanyi Buganda gyeyambyeko okusosowaza egikolera wamu ne gavumenti. N'olwekyo oyanguyirizaawo obusasi no kyenjagadde okulaga njagala mpulirewo bulungi nti ekitongole gavumenti bwe yateekawo ekitongole kya UCDA kyalina okutema empenda okulaba nti abantu tuddamu tutya okubaagazisa ensonga ezo ey'emmwanyi ne bazuula nti tuyite Buganda bwe tuyita e Buganda, kuba Buganda yankizo mu bintu bingi. Ojjukira no okugema abaana we kwajja abantu baali beekubye. Kabaka lwe yakwata ettondo n'atonyeza mu kamwa k'omwana n'agema, enkya abantu badduka ku ki kulayini. N'olwekyo okutwagazisa emmwanyi njagala tukkirize nti bazitwagazisizza ate ne bazaagaza ne Uganda yonna. Akati tebayinza kwagala kutuga ate mwana gwe baakola ki gwe baayonsa. Nze kyenjagala okusoma babaka ba palamenti bano kyetuteeka okuddamu okwansalinga olwaleero, kiki twagala mu package eyongera emmwanyi mu maaso nga tunatunda nawa we zitudde. Emmwanyi gye zaava emabega zalina equation yaazo nti teekawo obulimu bw'emmwanyi mu individual, leeta cooperative society egatte abantu abali mu kitundu ekyo, teekawo ebyuma ebyongerako value, teekawo market access, gulawo obutale, twala emmwanyi sasula abantu. Essaawa eno palamenti kyeyandibadde etunuulira nti oba ondeka wano oba ontwala eri. Package gye twagala mu mmwanyi yeeno era tuginyweze mu tteeka. Nze nkolagana ne Uganda Coffee Development Authority nnyo, naye kyenjagala okutegeeza nti n'essaawa eno nayo yennyini eyita muki mu kusoomoozebwa, erina n'ababanja emmwanyi nga yo, erina ababanja emmwanyi nga baaziwaayo emyaka egiwera 5 emabega ab'endokwa, ekitegeeza nti bino ebintu ebyabulyomu okukuunyuulako nga temukuunyuulira ku mmeeza emu eyinza n'okuba ng'ebadde eseerebwa ku mugabo, ng'ebadde eseerebwa ku mugabo gwayo okutambuza emirimu gyayo obuki obulungi. N'olwekyo kye tulina okunoonya nti emmwanyi weetuuse mu kugyagala ennyo, package yayo kati efaanana etya. Kuba waliwo ebintu bingi kati UCDA ne bweba eri awo weeri bye twandyetaaze ebe ng'ekola. Okugeja nze abantu bange be nawe emmwanyi, nze nava mu Buikwe South nga nakagaba emmwanyi ndokwa obukadde bonna, kakati we bazikungula bagyongerako batya value. Ezo ezimu ku bintu kati bye twetaaga okunyweza mu mateeka, tulabe equation nti value addition ye yazirima atasobola kuteeka mu bigimusa mumutunulira mutya. Naye bino ebimu tuve mu katemba ow'okukola bakungulu. Juzi nalabako emabega awo abantu nga bali ebutambala eyo nga beefudde abalwanirira ab'amayirungi, naye tewanayita na myezi egi oyinza okulowooza nti ensonga eyo tebangayo. Nabino abantu baleme kutukyamuukiriza wali nga bwe mpulidde ne mwogeza abantu oluzungu olutaliiyo, enkoko ne bagiyita embaata na biki.
naye ngaoli akola nti kabanengere kabanengere naye nga kyemwagala kyennyini twagala bintu bigenda kusoosowaza mulimu nga tetutunudde na kutunulira gutuddewa neyanza ekikulu ekyendabamu gavumenti ya Uganda terina mwanyi. Uganda Coffee Development Authority tebalina mwanyi. Omukulu omutebi kyagaseeko nti tetunnaba kutuuka we tweyagalira nti emmwanyi etuuse. Abakulembeze baffe tulowooza bali badde bongera otuyamba yo okusinza ku kyagamba okwongera emmwanyi tutuuke ku bbeeyi etwesimisa okusingako na wano. Sirowooza tusobola omuwakanya muganda wange w'ekitiibwa Mayanja. Neeyanza nnyo neeyanzege pozi tulina okutereezamu ayogedde ku nsonga ya program based budgeting gavumenti gyeri mu kuadvocating oba okutunda naye si kituufu. Tukyali mu sector based budgeting olw'ensonga Musaasizi ne Kasayija baasuubiza paalamenti okukomawo baleeta amendments ezamendinga Public Finance Management Act PFMA. Era tuli mu mbeera eyakwagama ya mu paalamenti n'authorities zisanze obuzibu bungi tezisobola kwalaininga ne National Program NDP 3 kubanga yeeyogera ku sector based budgeting. Kyokka eno baadvocatinga program based budgeting. So kati tebaddanga. So therefore tukyali mu sector. So kino kiteekesa mu nkola nga tonnaleeta amendments zamendinga PFMA. Awo we mbadde njagala otereezaamu naye okuddeyo ekyawo eno budget call circular ey'omwaka guno n'oguwedde ne clusters mwe bakolera budget ziri mu program mu sector. Kubanga mutebi toli mu abibalekere abali mu practice mu reality information munyinyonyola nga bwakinyonyola 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 bati mu reality si kyekituufu tobolabanga etteeka bonyinyi baga twetaaga odyamindi okusobola kuakomodating ekyo tukola mukyo okugenda wali tubadde tulina omutima gwe kyagala omubiri si gwe kikola. So nga bakikola already kikikola anti bakikola out of the law tekikola so kitegeeza bamenya amateeka kiri mu bigambo n'ebiwandiiko but in reality neyanza so ofuna omukulu ono mukama wange banyina mwempita munywanyi wange ye mwami Emmanuel Sempala nkulamusizza nnyo Frema Primary School agambye oba UCDA oba Ministry ya Agriculture oba ani ffe tusimbe emmwanyi twesirikire tufune ssente ebidda kunabirabireeyo. Endowooza eyo giraba otya ku muntu wa bulijjo tutandikira awo? Kituufu naye kubanga olwaleero abakulembeze baditamininga byonna era neewuunya omuntu agamba nti nze ebyobufuzi tebinkwatako aba tamanyi kyayogerako. Olw'ensonga tujjukire bulungi mu kiseera n'ekya COVID kwagamba nti ebyobufuzi tebikukwatako. Mwami Museveni asinziira eri Kololo mu State House oba entebe oba wa n'abagamba nsigaddewo oba kyaki oba ki oba Nakasero yonna gy'aba asinzidde kikulaga kinti ebyobufuzi naawe oba oli munaddiini oba oli liddawa bikukwatako. So tulina okubyenyigiramu butereevu. Nziguka ku nsonga gyagambye nti tulime emmwanyi tusirike. Kituufu waliwo bingi bye tulina okutereeza ng'omaze okuzirima emmwanyi. Olwaleero ebbeeyi ogenda zitunda ssente meka? Olwaleero bino gavumenti byereeta tuyinza obutaddayo eri mabega Uganda Marketing Coffee Marketing Board nga bwe byali n'ebirala, naye kati mu kaseera kano akaliwo gavumenti kyeyagala okukola. Eggwanga lya Ethiopia lyakikolako, eggwanga lya Kenya lyakikolako, ne bajjawo body regulating oba kale ne bajjawo UCDA ye Kenya ne bajjawo UCDA ye Ethiopia. Embeera eyaliwo ekiseera ekyo olwaleero authority ezo baazizaawo dda kubanga production za declininga
ne basanga obuzibu bw'amaanyi. Olwaleero amawanga agakulembeddemu gonna galina authorities zino. Olwaleero bw'otunuulira gavumenti yeetunuulidde. In fact bannayuganda balina okukimanya. Gundi yazze n'agamba awo minisita n'agamba twagala transition of 3 years. Naye nga tebatuwa justification oba tebatuwa kunnyonnyola lwaki wasazeewo emyaka 3 nga tuli mu transition. Fact n'olale Babedi Bwanika we yagidde nti nze suggesting 5 nga bamembers mulimu n'abagamba 10 waliwo abagamba 2. Therefore ne tugamba lwaki tulegislatinga in anticipation okuteeseza mu kuteebereza nti mu kuteebereza. Era ne Katikkiro yakyogedde n'agamba wadde mugamba nti wanaabawo transition mukomewo mu 2027 abamu tugamba nedda munaakomawo mu kiseera ekyo, naye nga tetugamba nti okufa leero waakiri nfe enkya, ne bw'onoofa enkya era oba ofudde. So namukyo ffe ng'abamu tugamba nti ekitongole kino kisigalewo nga bwe kiri, kireme okukyusibwa, kubanga bw'otunulira etteeka paalamenti minisita lye yaleese oba executive kiroozi ey'okuna eyogera ku dissolution of Confederate Authority, kugisangirawo ddala dissolution. Ate yo kiroozi ey'okutaano n'ekawangamula n'egamba an act to abolish the Confederate Authority. Wabula lwakuba nti kiwanvu, wabula gyemaliriza egamba to provide for a coffee auction system, to provide for a coffee auction system and for other related matters. Eno gy'owulira a coffee auction system. Olwaleero coffee auction system bagireeta mu ggwanga lya Kenya. Niyo olwaleero yajjamu abantu ba stakeholders bambi abalina capital omutono. So kati zino a coffee auction system bazireeta okujjamu mwe bambi bamponga byoya. naye nga banoonya ani afunamu ani abafunamu auction of course zino mujjukire bulungi emabegako baali baleese pineti twakibasuuziza mu parliament era mwami Museveni yasinzire kololo n'agamba ndi wano mujje munkuba enze bulaka pineti ndi wano simuwanda bigambo mukamwa yennyini yakyogera n'ayita ne kokasi yenaalemu abamemba ba parliament bamugamba no muzeeyi va ku mwanyi kubanga ekizibu kyo tutaddemu tadde omugwa mu bulago tetuyinza genda kweteekamu. Therefore kakati kiringa ekya pineti kiganye kati olwaleero bannaffe bayise mu kujjawo UCD erina structures erina buli kimu eriwero structured eriwero prepaid okwate ka department just a department wano teka eriga just a department mu mayifu just ki ka department kwegamba nga bw'onoolaba tebo nti bakuteeredde wali jasi bantu babiri kwegamba bakwanaganye ekirime ky'emwana. Ndaba gavumenti eba yeebase nnyo bw'eraba ekintu kyebadde efunamu ssente n'ezoma omusolo ennyingi neeyagala okikonzibya then basigitegeera kyeri anti kyekyo naffe olwayo kye tujja ne tuyimirira. Naye kakati oli akuteerawo ekyo alina ekuleka gwe nga gw'okiraba nnyo ate yo ne takiraba. Kubanga omuganda wange Alani engeri gy'oli mu tayimu yo kanyingiremu era gavumenti eno ekoze ensobi nnyingi oluvannyuma zeyejjusa ne UCDS ffe twagikituma naye alaba Coffee Marketing Board tekyaliwo yennyini eraba nga waliwo gaapu ereeta kino kakati fe aboogera emmwanyi ffe we are the beneficiaries of it tumanyi amaanyi gaayo na lwaki yeetaaga special attention. Mwami Mutebi ayogedde ku kya abakotoni ku kyaba amata bennyini nye speaker bwe yali mu parliament yatugaana ffe okwogera ku nsonga ezo n'agamba muleke abalunda ente boogere ku kitongole kyabwe era ne basituka ne bagamba ffe tekitukoledde kati abe mwanyi mwekamwe mwogere soko yimirekawo mukama wange nkuteeketeekere awantu awalungi wumbawumba nina kina tukiwulizeeko emmwanyi zaffe ffeka abantu balinaako wanaseruka awo wennyini era wenabadde ntandikira nti olwaleero waliwo ensonga y'emmwanyi abagiyingiza mu tribalism abagifudde ebyamawanga
nekino ekirime si kya mawanga, kirime kya Uganda. Olwaki kankubulire bw'otunuulira coffee production from different regions mu bitundu nga ebyali kugamba nga emmwanyi we yalimibwa production byonna nga ebyali mu financial ya 2018-2019 ekulaga Central Region which is Buganda zaali million 2 ensawo kilo 6 ezakase ng'ozipanze zaali million 2.45 kyo Western yali million 1.75 ensawo ezekira 6 ng'ozipanze 1.75 eno 2 2.40 eno 1.50 Western yo yewe bunyoro Bugisu zaali ensawo 6.67 ezalebika bw'otunuulira Busoga zaali 6.67 Ankole zaali million 6 yes zaali 6 6.2 kati bw'ogatte million 1.7 n'ogattako 6 okole Western yonna baba basinga ne Buganda. Kati bw'otunuulira n'ogenda ekigezi zaali 28 Western nayo gyali 22 Sebei gyali 20 Alango gyali 10 ne bw'olekera awo ngeza kukulaga nti kino ekintu olwekyo kituliko ky'Abannayuganda bonna naye kaakati bannaffe baagala okukifunza nti luno lutalo lwa Buganda. Bannayuganda eyo temugendayo baba batutte okukufunziza eyo bakufa ebyo era ffe eyo tetugenda kugendayo abalabira ewala abalabira okumpi ne bajja ogenda eyo. Olwaleero bwana Seruga n'abatulaba waliwo abagamba nti amafuta ge batandise okusoosowaza nti era twagenza okukolamu calculations ng'amafuta mu myaka 25 mujja kuba muvaamu ensimbi wonna awamu entoto zijja kuba $44 billion 44 billion kyokka emmwanyi okusinziira production nga bweri zijja kuba $7 billion 74 ate ngera tenatuuka gye twagala erage. Yes kyokka ate y'emmwanyi egaggawaza bwedda waggulu nti tutandikira ku mulimi w'e Nakaseke eri e Kagango nga bwe tuyambuka waggulu ku gavumenti kugamba emmwanyi ejja kusinga n'amafuta. So ate amafuta gagaggawaza gava waggulu nga gadda wansi. So production oba development esinga obulungi yegaggawaza ng'etandikira wansi. Omuntu oyo oba omuwa capacity ajja kusobola okuweerera omwana, ajja kusobola okufuna obujjanjabi, ajja kusobola okufuna ekyokulya n'okuyimirizawo amaka ge. Naye olwaleero bannaffe bwe baddeeyo mu layini bakulaga nti amafuta ge bagenda okusoosowaza era ensonga lwaki nabyo eby'obulimi olwaleero eggwanga liyimiridde ku bulimi. Kakati kotoni ogikubye ku ttaka, dayalo ogikubye ku ttaka, emmwanyi ogikuba ku ttaka. Emmwanyi ate yagudde bw'ogatta dayale ndeni kotoni ebyo byonna byebiri ku muntu asembayo oli asookerwako. So nga nkugambye ekitongole kino byaba bikolako bino olwaleero gavumenti byeri mu kukola mu ggwanga lya Ethiopia, mu ggwanga lya Kenya, naye nabo badduka misinde ne bazzaawo ekitongole. Kakati tetwagala sengavuddemu ngazzeemu olwaleero bye tulimu bye tugenda okuddamu emabega twejjuse. Kamaliriza na kino bamu bagamba kakati kyawedde era abantu b'e Nakaseke ne Bannayuganda batatubuuza nti kakati omupiira gwawedde. Bwe guba mupiira tuli mu FASAP batuli emuziro batuli ki emuziro naye tuli mu ki mu FASAP wabula tukyalinayo second half tusobola okuyunga ate n'okuguwangula kubanga ku second reading bwe babanga bannaffe 159 baaliddemu Bannayuganda olukwe ffe 7-7 ne tuyimirira ne batusingira awo ne gubeera emuziro mu FASAP. Tuddayo banaalikomyawo ku second reading okumatiza bali okutunuulira kirozi by kirozi n'okumatiza bali awo nawo tugenda teekawo enkalu
ate otadde nnyo essira kati essira lyonna otadde essira olitaddeawo nga sipiika avuddeyo eri mu ntebe gy'atuula mugimanyi nakka wansi mu ntebe eya wansi kituyita committee of the whole house committee stage tutunule kilos by kilos kuba bannayuganda awo tetunatuukawo kubanga wali twabadde tukkiriza tugendewo kati bwe tugenze bannange abatulaba bukadde tukyali wansiko tulina kutuuka level teyateeka kuggwa yes so kati bannayuganda balina okumanya nti omupiira bwe gutwekuumiridde naye tukyayina omukisa era okuyimirirawo ngaffe okulaga ti bannange emwanyi y'abannayuganda tulina okugirwanira n'okugiyimirirako naye tusaba ne bannayuganda nabo tebaddeyo okuzinga mikono zino ensonga bazitunuulire tojjabapeekawo embeera buuza omubaka wo walonze oti enakaseke nze abantu bano abanda bakambabuulire enakaseke tuli ababaka bana nze onaeva olutamaguzi nenajjuma twagambye ekitongole kya UCDA tebakitwala wabula onaeva nyongole yagambye nti ye alabika ndowooza ebyemwanyi tabitegeera bulungi tuyongereza ku birala ye n'agamba so naye ffe tulaba nti kiri mu opposition najjuma wenaale lutamaguzi wa DP ono nze wa NUP otegeera nti ffenna twakolera wa DP so naye ajja kufuuka wa NUP maaso Honorable Atkins nabo bagambye nti nedda abo tebali mu Buganda n'abalala oba oli otutekewo embeera tukyalina omupiira guno okusobola okuguwangula ono agambye Nixon Nsenga w'Ebusagazi agambye Honorable Mutebi yagambye mwanyi naye abopposition bajja bagamba abantu nti temusimba ndwadde kati saawa eno bavaayo mbu balwanirira nnyo mwanyi ze bataagaba abo baali ku byabufuzi si kuyamba muntu waabwe wansi nte togamba bano baali bato batebaaliwo nga Mutebi mwanyi bali batandika kutandisa zigama Serugga weebale kutuweereza nze Kikabi nsinzidde Kiwoko Nakaseke Alani ye mubaka wange nze sirina mwanyi naye ntunda byennyanja naye singa nalina mwanyi kubanga sizoni bwetuuka ntunda nnyo nenfuna ssente nnyingi okuva ku bali ab'emmwanyi ne mbaguza ebyennyanja gavumenti etuvire ku mwanyi njala tukyuse ku language ya gavumenti tuvire ku kino gundi tuvire ku kino sirowooza tusobola okumaliriza nga tulina tukolaganye naye simanyi oba mbitegeera balandi wa mukyalo munnakyalo webali program ne batukola nze nsinzidde mukono Uganda etusobedde ffe abali mu road reconstruction teri ayamba all road projects have been stopped Mpigi Kyangwali Yumbe Masaka Mutukula n'endala kati tubuuza ffe tukole ki MP Sewanyana atubulireko what is going on in the country nsinzidde ndi William Ebukoto webali ekibuuzo kyo nkisomye Mwami Serugga nedda ssebo si buli ateesa nti munnabyabufuzi nze singa gobeera puroguramu z'otuweereza naye ebbago eryo nze naye ebbago eryo libadde ebbago eryo sitegedde ddamu eroweereza emesegi balinnya entebe nkulamusizza we batulaba mukulu baba obwedde osiriikiridde munnaye mbadde mpuliriza olina n'okuyiga naye nze waŋŋamba nti omwogezi omulungi ye muwuliriza omulungi akati mukama wange mbadde njagala ntandike nga namusa buli muntu atulaba ate njagala tukkakkane buli lw'obeera mu Lungereza kye bayita debate obeerako n'enjuyi bbiri obeerako oluuyi olwagala kino n'olwagala kino naye kati katusooke tuggyeyo ebintu byonna ku kintu ekikwatagana n'emmwanyi emmwanyi zaatandika ddi mu Uganda okuba nti kyekintu kye tuggyamu ssente gye bayita cash crop era kyatandika kitya okusookera ddala wano mu Uganda mu bibira byaffe mwalimu emmwanyi mugye muyita robusta omuzungu gye yakozesa okulaba nti atandika okugikozesa okuggyamu ssente lwaki omuzungu yaleeta cash crop omuzungu yayagala bannansi babeereko n'ebintu bye bajjamu ssente gavumenti ejjeko omusolo ogutambuza gavumenti ebintu byonna ebyaleetebwa era ne bateekako n'ekibooko
nti buli muntu yayitalima mwanyi okulima y'emiti gy'emmwanyi wano mu Buganda era kyo baba bakiyita kibooko. Kaakati omuzungu okukireeta yali ayagala oli afunemu naye nga gavumenti yeesinga okukola ki okufunamu okutambuza gavumenti ya Uganda. Ekyo mbadde njagala mukimanyi kubanga n'omuntu wa bulijjo bafunamu aba afunye aye ne mujjako omusolo neefuna okusa ate ne batwale mu nsi y'ewaabwe. Ono mwe mmwanyi eno gye mutunda wano siringi 1,700 oba siringi 600 ewaabwe eri bagirina kumpi 1,1,2 nga bamaze ogikolamu kofi gwe banywa. Kaakati bwe tumanye ekyo nti omuzungu yakikola ayagala akifunemu gavumenti efunemu etambule. Kaakati omuzungu n'alyoka ateekawo awo ekintu kinaatambuza enkola eyo. Arabica coffee baamuleeta mu 1914 yali taliyo wano mu Uganda era ne bamusi era wano twogera Arabica coffee ojja musanga e Bugisu ne West Nile. Omukulu njagadde nnyo anyambye n'atulaga nti mu Uganda bonna balina emmwanyi. Ekyo nno kikulu kubanga badde bagenda balimbalimba abantu. Ekyo kimu kikulu nnyo. Bw'omala okijjayo n'olyoka ogamba nti lwaki emmwanyi ekwasa abantu obusungu ate sibanenya emmwanyi yiyo oyiro si wuwo. Constitution ega nti buli kintu ekiyitibwa oyiro kiri wansi wa gundi kya gavumenti. Tuli ffenna emmwanyi ngirabako emmanju ku lusebenju. Kaakati bw'omala okulima emmwanyi osobola okugitunda nga cash crop n'ofunamu ssente naye bameka abafuna ssente value chain eri etya okuva lw'ofuna emmwanyi n'ogijja n'otandika okugitunda baani abafunako ssente? Bano ba agents ba cooperatives baani ne gavumenti. Kati bw'ogaa nti gavumenti etulekere oba weerimba kuba gavumenti mw'ojja omusolo mw'ojja ssente zekozesa okutambuza gavumenti. Ate eyagala ssente naye kyeyagala obeere ng'ofuna esobole nayo okukola. So mbadde njagala tugolokoke bwe mbanga mukola debate tukole debate nga tumanya ekiki ekikolebwa. Era kyovudde njagala buli muntu aveeyo ategeere nti kofi ne gavumenti emufunamu. Kaakati ekibuuzo kiri nti ekiruma abantu bano buli muntu n'ayomba. Okusookera dda lwaki twakola UCDA Uganda Coffee Development lwaki twagikola? Sokoddemu ekibuuzo ekyo gwe lwaki wagikola ate lwaki oyagala kugijjayo? Nagikola kuteeka omutindo. Kaakati ate lwaki kiki ekiremye? Kuba bw'oba oyagala kukyusa ekintu wate okubanga waliwo ensonga gy'ompadde ey'abakozi sigikkiriza. Nzikiriza nti ekito in fact leka ngambe bwati agencies zonna lwaki mwazikola? Tuleme kwogera Coffee Authority yokka tulabike nti tulina oludda tututte. Ekola ku mata, ekola ku birime ebirala, ekola ku civil aviation. Lwaki mwabikola? Agencies ziyamba ki mu gavumenti? Tuddeyo tukitunuulire bulungi. Agency nze gye mmanyi gye baakola nga ndi mu gavumenti baagikola nga gavumenti ministry eremeddwa okutambuza ekitongole ekyo nga bateekamu abantu. Kakati UNRA Ministry of Works yali tefuna bainjiniya ng'omusaala tebasobola na kubasasula. Kati bo ne batandikawo UNRA ne basasula abantu omusaala ne babawa n'ebintu ebikozesebwa ne batandika okukola omulimu nga ekintu bakikutte bulungi. Kiki ekyayonooneka? Ekyayonooneka kye kino bateekamu abantu abatali batuufu. Otyo tuzugire mazima twogere kubanga ekitongole weekiri UCDA kiki ekyonoonese? Nze sijja kwogera ekitongole kimu. Ekitongole ekirala ekikwata ku ppamba kiki ekyonoonese? Muveeyo mutubuulire nti njagala kukikyusa lwakuba tekikoze bulungi. Tekikoze bulungi ng'omuntu akikulembera gy'ava tebalina na mwanyi. No, seriously. Ojja kunsonyiwa ngenda kwogera ebintu nga bibiri beno babalimbalimba bazze mu byabufuzi. Twogere mazima. Agencies ezoonoonese lwaki zoonoonese? Ddamu ekibuuzo ekyo. Kubanga omuzungu atuga nti bw'oba ogenda kukola etteeka
wati okubanga waliwo ekintu kye bayita nuisance. Nuisance kyekintu ekyonoonese mu tteeka eryo. Kyeki? Akati mu Lungereza waliwo ekigambo ekirala mismanagement. Bw'obanga gwe ekintu tokitambuza bulungi okyusa tteeka, mwe mulemezeddwa okutambuza ekitongole kiri obulungi. Kaakati oba ekitongole ekyo kibi, lwaki ate oyita emmanju n'oleeta wealth creation egaba endokwa? Lwaki oleeta NADS egaba endokwa? Ekitegeeza nti emmwanyi zirinamu obuzito. Kuba gwe poverty alleviation gwe kyogamba okuggyawo obwavu, UCDA tekola kimala kanyongeremu wealth creation, kanyongeremu NADS. Kiba kirisabo? Ate mulekeraawo okugamba nti ekintu ky'emmwanyi kya kitundu kimu mu Uganda. Oyo ebyo byabufuzi bya kikopi. Mulekeraawo okuleeta obusosoze mu nsi muno. Coffee ali mu Uganda yonna, nze ngende West Nile balina Arabica. Arabica alimu ebintu nga bina. Waliwo Arabica AA ow'Ebugusu, waliwo Arabica A ow'Ebugusu, waliwo Arabica ava mu West Nile, waliwo Robusta ava wano. Ate baga nti Robusta ava mu Buganda wano yasinga okuteekamu akawoowo mu kofi bwe tunywa. Era wano Brazil bwe yafuna omutawaana ne kofi nga Aminyi ali wano, essente zitambuza Uganda yonna zava mu mmwanyi. Kaakati nno muleme kutubuzaabuza. Era mmwe abaleese okuteeka agencies, members of parliament, agencies zonna ezimu muzikutte bubi. Ate bw'oba ogamba nti waliwo abaabaganye okuzoogerako, abo nabo bakyamu. Tebalina kugaana kwogera ku kintu kyonna ekikwatagana n'amata, ekikwatagana n'emmwa, ekikwatagana n'ebisolo. Tebalina kugaana. You are our member of parliament. Oyogerera Uganda. Tuli ffenna bannange. Kakati bwe mutaave ku busosoze, ensi eno mujja gikola nga Rwanda, tutiŋŋane wano. Kubanga muvudde ebibalemye, management ebalemye, muzze mu byabufuzi bya kusosola. Musosola. Waliwo kye njagala okubuuza abantu bonna be mpulidde. From 1950, Buganda yakola ki Uganda wano? Yakola ki mu Uganda wano? Bwe Abangereza okujja wano, Buganda yabasaba bajje batusomesa. Emmwanyi baazikola zibeere kumpi ne capital okutandika, kubanga kyali kumpi okuzireeta okuzitunda. Naye zigenze zikola ki? Zigaziwa. Kaakati ebyo byonna bina tubimanyi. Naye wano naakawulira ebintu bisatu. Executive eyogera ku Buganda bubi. Judiciary omukulu waayo yavuma Buganda. Kaakati omukulu wa parliament ali ku Buganda. Buganda yakola ki? Tuzze mu byabufuzi kati. Mugenze mu kataka. Kati tuvudde mu by'emmwanyi, tuzze mu byabufuzi bya busosoze. Buganda njagala waveeyo omuntu omwaŋŋanyi. Buganda yazza guno omusango mu Uganda. Ate ne mbuuza ekibuuzo ekisembayo. Buganda yasaba bagiteeke mu Uganda. Ononsonyiwa. Njagala muggyewo obusosoze. Buganda tesabanga muntu yonna bagiteeke mu Uganda. Kakati abakola ebyobusosoze batuswaza era mulekeraawo. Kubanga biri very cheap. Tudde ku mmwanyi tuzoogereko bulungi nga bwe tusaana ozoogerako. Ekituufu kiri nti waliwo abaagala egende mu ministry babeere wali nga be bagikontrolinga. Kiba kyangu okusinga mu UCDA. Naye si kintu kirala kyonna. Kwagala kubeera wali we basobola okukubira entoli n'etambula nga bwe baagala. Naye UCDA okuva ku mateeka g'ensomi wano, eno gundi yatandika mu 2021 okugikyusa. Tetandise kati. 2021 nnaku z'omwezi nga 17, purpose of the Amendment Act 17th of 2021. Yatandika dda. Ekitegeeza nti waliwo abantu abaagala okukyusa ebintu bino. Kakati nga mmaliza mukama wange njagala kutwala kintu. Waliwo dokita omu yawandiise ekintu ng'asaba omulimu naye nga yabadde abagamba obusosoze bwe bayitiridde. Yagambye nti mumpe omulimu kubanga tuli ba kika kye kimu. Seyavudde awo n'alyoka ayongerako ekigambo ekirala.
yes tubyogere Dr. Sipiika Ssentongo dokita yagambye nti mwano muleese ebyobusosoze buli kintu kye mukola njagala akantu kano tukajjukire nakakugamba dda ojjukira nakuleetera wano omusajja gwe bayita Socrates Socrates alina ekintu kye yagamba yakyogera dda nenjagala nkibagambe yagamba democracy ajja kugwa kubanga abantu abamu bajja kwagala bintu bikolebwe mu ngeri yaabwe ekisooka abaavu bajja kwagala okutwala ebintu by'abagagga democracy ejja gibawa abato bajja kwagala babeere abakulu nga tebannaba kutuuka democracy ejja kibawa abakyala bajja kwagala babeere nga abasajja democracy ejja kibawa abagwira kano kenjagala okujjayo abagwira bajja kwagala obuyinza bwa bannannyini nsi democracy ejja gibawa tuli ffenna Sipiika Ssentongo yagambye nti abasinga amanya twagakyusa wano tuliwo tuli ffenna ekitegeeza nti abali mu bukulembeze abamu ensi tebagirina mu mutima bagina lw'amannya bakyusa mannya kakati agamba nti ba foreigners ekyo bajja kikola kubanga baagala bajja obuyinza ku bannannyini nsi ababbi n'abacupula bajja kwagala okutwala gavumenti obuyinza obwo obwa democracy bujja bukiwawa kuba bajja kukozesa ssente kakati nga mmaliriza mukama wange lwaki nkireese muve ku kusosola ebyobufuzi mubijje mu kuteesa bannayuganda mubaleke bateese enjuyi zonna zirina ekintu kyebirowooza naye bino ebyokukyusa agency sibikkiriza nze nga nze agency bwebanga mbi w'ensonga nti agency eno eremeddwa okukola omulimu gwayo naye tulowooza nti ministry ejja gukola okusinga naye bino ebyokudda wano ne mudda ate ku mawanga kambabuulire bwe munadda ku mawanga ensi Yugoslavia mugijjukira ekyaliwo ebyo bijja lwa kusosola ensi gye bayita Rwanda abantu miliyoni abaafa mwagijjukira twaliwo wano ensi gye bayita Germany eyatta abajju mugijjukira mujje ebyokusosola mu bukulembeze bwa Uganda ate mulekeraawo okujooga ate kankubuulire nze ndabye abantu wano bwe bajjayo omuntu waabwe nga bava mu district endala district yona ejja nesenga ku State House siraba nga Muganda agenda ku State House kusengayo nga bajjeewo Abaganda kwebaziza mukulu Edward Francis Papu era twatwogera ku byobufuzi ebyo eddala eby'emmwanyi abakulu bali batandise okutambula njukira mu kumpuga ne bannaabwe wadde balina ebibatawaanya mu bibiina byabwe naye baali batambula ku nsonga z'emmwanyi nayogera n'omukulu omu kuba nnyina kyayina mukama kyampadde eddoboozi eryogera n'abantu ne mugamba naye ensonga eno gye mututte ewaffe esingo gye mututte ebukalamuli n'awalala lwaki temugitutte mu paalamenti ne mwogera okwongera ne ba MPs bannammwe ne bagitegeera okusinga ffe abantu bemugjamu abatajja na biteesaako nga tusobiteesaako n'agamba enkola gye baagamba ne mukubiriza nakati mukubiriza mukama wange ompulira ensonga eno mwagituusizza ku second reading weetuuse muyina okwogera n'abaka bannammwe okusinga okwogera naffe ffekka wali naffe tulina okuba n'obuwagizi bwe tuwa naye abaka bannammwe balina okuba nga balina ensonga eyo njagala tukomewo tuwumbewumbe puroguraamu eno wadde mukulu Babu abadde nga amaliriza mukulu Yamuremye Emmanuel nkulamusizza nnyo executive director wa Coffee Development Authority nkulamusizza nnyo wena gobeera byetukola mu puroguraamu katukomewo tuwumbewumbe puroguraamu yonna leero ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. There's no flavor like Mirinda, now in a fresh new look with the same great taste. Enjoy the tongue-tingling flavor of Mirinda Fruity, Orange, Green Apple, and Pineapple. Mirinda.
Lelo Galuagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. There's no flavor like Mirinda, now in a fresh new look with the same great taste. Enjoy the tongue-tingling flavor of Mirinda Fruity, Orange, Green Apple, and Pineapple. Mirinda. Isawino. With Kanzali plus Machuzi, you get the perfect pot of flavor and taste with the superior ingredients of the new Royco 2-in-1 mix. Enjoy the Kathufu mix. It's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, Habo jelly. Wonders, always wonderful. Luba Properties esabukulu de estate empya tuku emasakaro de chabadaza ku $1,500,000 kitundu ne $10,000 zokka buli poloti gy'ogulofulira kechapa ngera tukkiriza n'enkola ya kibanja mpola. Enjoy Blue Flame Mega Sale on Holy Furniture, TV enene entono, dining tables n'ebirala bingi. Osobola okusasula ekibanja mpola, osobola okubasanga entinda Kiwatule Road oba Seguku. Saba saba, hulira saba saba. Embaza butikidde kibuga kyonna kati. Saba saba. Abantu kati boogera ku mbuto ya mbutikizi buli woyita. Abalala beesunga kulinnya mu nnyonyi, abalala beesunga kuwangula japa. Yadde olina bangi boona radio city regular. Yadde abawala bakwefasa the city regular. Hey, what's up bafani bange mwenna abalungi ono Spice Diana ndi wano bategeeza ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno gwennyini gwa October tuli awo wankulu kumu tisaawa wigira mutwalo gumu anti embuto y'embutikizi sabasaba ezena kinga bulijjo kinta buli kyennyini somusaleeko nange gyendi nnyo. See you, Bouquet the TV, Bouquet the Farmer. Big up to you, Simon and the Womuchipuga. When it comes to unboxing the biggest and best shows on the planet, we've got plenty. Let's go. Yep, we've got loads of this, buckets of that, and bags of those. Well, now it's a party. There's smart stuff and fun stuff. The best under the sun stuff. Reporting for duty. Far places and spaces. Wow. Car races and chases. Oh, it's gonna be epic. Yes, we've got heaps of absolutely everything ready and waiting for you to unbox. Only on DSTV. Enchakubukedde TV. Shana habo gentle wash wabachala feka atuyamba tuziyiza infection otukumanga tuli bayonjo wamu n'okuva mwaka wakalungi era twabaleetedde Shana habo mouthwash akuyamba okukendeza ku bimu amannyo akamu okuunya obulungi n'okuuma amannyo go nga meeru ddala. Lanchi pwebulamu tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Lunaku lwa byabuwangwa. Pairoti aba akola biki? Abeera avuga ennyonyi. Sande eno lunaku lw'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ebigo 73 ebikola essaza lino bigenda kukuŋŋaanira e Rubaga oluvannyuma lw'ekitambiro kya Misa biyise ekivvulu mu maaso ga Ssaabasumba. Misa yakutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tuteekateeka enva ezaakawo mu ngeri eyinza okubeera nga ekwanguyira ewakaawo. Wabula ate era tusazeewo tubeera nti no kawo ono tugenda mugabulirako omuceere. Enchakubukedde TV. Amajani gakubu gaoma gali mu flavor zonna kisubi tangawizi ne vanilla gattako plainiti tiyoba gwoyagala wenywereko. Lanchi pwebulamu tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Basebo ne bannyabo bulijjo tuzibalanga mulowooza by'amanyi owenu. Kati tuli wano bategeeza nti no embuto y'embutikizi sabasaba yanca naye babiyinza okuteebereza ekigenda okubeera wali.
mwebale nnyo bannaffe okutulaba n'otuwuliriza. Njana omuntu ampereza message wano ye mwamba linnya zemu nagiweereza nakyalo mukulu babu ng'akaayeemu alidde obuwuka kasagwe obulabye kasagwe kwe naawe obulabye nja kulaba ono mwami Seruga nyamba mpeera ku nnamba yange kanaabagage kano kampeere Alani ankubireko nsinzidde kiwoko nakaseke ngenda kamuwanga avudde wano. I'm Kevin Peter Abudo Majanji Busia. In Uganda olemwa, everything is political. How can you say that Speaker, what he spoke was edited? Now, how are those Baganda of the other side feeling? Obemitima Jakaruba. For us in Busia, we don't grow so much. Mwani, naye kofi tumunywa atuomera, naye obusosoze bw'amawanga kibi nnyo. Kuba mulimu ebisobola okutabuka mu nsi bingi. Kati lwaki temuli kola? Okay. Webale nnyo mukama. Ndaba Coffee Development Authority ya government. Ddala waayo. Ministry of Agriculture ya government. Ddala obujjuvu bwayo. Kati biba byonna nga bya government. Kiki kye batugamba? Basalewo ekirina okukolebwa ekinaagasa abantu nga tekivudde mu lutalo. Wabwe nkitegedde bwe ntyo. Kankomewo omukulu Kayemba Solo. Tugenda kumaliza program tulina dakika 3 nga tumaliza program. Byetwogedde byonna byowulidde ne message zensomye. Kyekyoggyamu tulagewa ogenda way forward. Ekisooka message zempulidde ne byetwogedde wano abantu batandise okuggwamu essuubi ku gavumenti UCDA kitongole kya gavumenti era yakiteekawo ekikoze obulungi ennyo ekyongera ne ssente ezo nga bwezazirinnye tuba baloge okugjawo omuntu atwongerako okubeera obulungi tugamba gwe genda ebbali ofa ogende nga tulowooza nti asobola okukola okusingawo ng'ate akyakula n'okweyongerayo oba muloge. Ekyokubiri minisitule gy'ogamba gy'ozzaamu ebintu bino minisitule ya gavumenti gundi accounts committee park central gundi gye yakagikolako report teyinayo kintu kyosobola kugamba nti bwenyumirizaamu. Ekirala pineti endagaano ya pineti wagiraba gavumenti eno ennyini yagisayininga teriiwo muntu yali alina sobamai n'okwagaliza abantu baayo n'osayininga endagaano bwetyo. Ewa omuntu olukusa monopole nga yekka yatwala emmwanyi yaffe monopole n'okusalawo ku pricing bwatya bw'anaagula ali mu ndagaano egyo walaba ne pineti. Kati tulaba nga UCDA bakyuse bagamba eveewo tulowooza oba balina omutima omubi ku mmwanyi zaffe n'okulabika ntufunamu kasente nga tubijja ku history eya pineti n'endagaano eyo bwe yali nga yali sayiningiddwa kasayija nga n'Anthony General agikkiriza ne Solicitor General nti mugende maaso. So obweraliikirivu bwaffe bungi nnyo. Gwe kennyini ogaye nti gavumenti yemu ye UCDA ate yemu ye ministry. Ku mutima omubi gwe tulazeeko ku mmwanyi ne bweyagala okugirumba kitweraliikiriza nnyo 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 nnyo. Ne bw'olaba nga tulwana nze UCDA siina yadde esinga omuti gwa mmwanyi bwe nali nfunye mu UCDA nti oba kiri personal no. Naye abantu bange ab'ebukoma nsimbi UCDA basuka ne bagiba actually nge abanoze emmwanyi entejja n'eziyiwa mba abakambwe nnyo but kyekyali kirina okuteeka mu discipline tusobole okufuna quality tugifunye akasente abantu bakafunye tweyongere nakuwadde ensonga enkulu ya accreditation nti UCDA tugamba nti eri abolished nga etteeka bwe ligamba tugenda kumala between 5 to 10 years okufuna accreditation eyo. Tuyina ensi eziri mu layini ezaagala market yaffe gye tuyina egyagala okutwala gaapu yaffe tudde emabega emyaka 10. Mukulu Kayemba Solo nakino sooka okiwuliriza era nkyogera kubanga nkiraba kiri mu bbanga then bwe kibanga twagambye nti asinga okufuna mu mmwanyi kwati tugirya tuzitunda butunzi bweru asinga okufunamu omusolo ye government central government bw'eba yo ekirabye nga emmwanyi okudda mu ministry kijja tuyamba ekulaakulana ennyo naye wennyini maaso nga ojja kuswalirayo ng'ogamba nti sooka olindika nkongereko sente bwe batunda emmwanyi batunda mu ddoola. Yes. Ddoola bwe zikomawo zisigala mu Bank of Uganda bwe ne bakuwa Uganda kiri. Yes. Ekitegeeza nti ekola foreign exchange. Bulungi ennungi n'eddoola n'etalinnye. Nkyali awo. Gavumenti yo eraba ekintu ekivaamu ssente.
buli kyeplaninga kyonna eyagala kiveemu ssente eziriwo n'okusingawo kubanga eyagala nayo ssente. Lwaki olowooza gye kutwala wakyamu nga nayo eganyulwa mu kutunda emmwanyi zaffe nga ziyise minisitule? Kubanga ekozeeko ebikyamu nayo neevaayo ne yeetonda. Ekimu ku byo yali privatization. Bwe yavaayo negamba butuufu mu decision ze twakola eno twakola nkyamu era yatulya. Nakati tetujja kukkiriza kukola postmortem. Tutunula wa gye tulaga. Muganda waffe mukulu waffe Babu ensonga azitaanyiza bulungi nnyo ayinza n'okuba ye muteesa ow'olunaku leero asinze okuteesa obulungi. Lwaki tukkiriza postmortem? Gwe kennyini walaba ekizibu ekyaliwo kwe kukola UCDA. UCDA bw'aba mwana ng'omupima bwa rising graph eri bweti gw'oyagala ogisale ekke wansi. Lwaki tugamba nti ataaka ku bannayuganda abalima emmwanyi? Si ku Baganda, ku bannayuganda abalima ki? Naye nga 50% emmwanyi eyo eri mwawa? Mu Buganda. Muganda wange Serugga. Ne olulimi lwe tukyusa Mwami Baagala tukozesa nnyo olulimi lukambwe. Mu Gwokuna etteeka eryo baalireeta. Paalamenti yonna n'erigoba. Mwami Museveni n'ayita kokasi n'ayogera ebigambo ebyabatiisatiisa. Tubula ng'abamu baakomyewo bali naffe, abalanga bali eri batugamba nze sigenda kusayininga ne muganda wange munywere. Lwaki tuluka ku ekyo? Tuweereza muntu omu batuweereza ggwanga bantu baffe mayanja. Mpakisi zijjukira bulungi akakiiko kaleese ripooti ak'abangi era ako ka gavumenti kubanga akatwalawo NRM yayogedde ebirungi byonna. Naye mukazi wattu olw'okutya in conclusion naawe tekoona kwegamba emmotoka n'agikuba ekigwo naye nga naye yaseredde ne mutima nga naye olaba wano kyaweteddemu ekoona mu conclusion naye sikyakkiririzaamu but olwa intimidation one person kabagambye oba mwagala oba temwagala nnyo okuyita naye waliwo akantu kenkonyeeko balisaaca mugende mukanoonyerezeeko mu kiroozi ey'okutaano mu kofi eno gye baleese the national coffee bill ereeta kyetuyita a coffee auctioning system. Olwaleero eri e Kenya naye ebabonya the highest bidder takes it. Oŋŋambye nti olwaleero Uganda oba olyawo gavumenti eyagala lwaki ekireeta kakati baagala okukugyamu ggwe. Simanyi Obwakabaka, simanya Serugga. Mukama wange, coffee auctioning system bw'ogigereranya ne cow auctioning system. Kuba nteekati mu Uganda abalina farms wano mukimanyi muzitundira mu auction mu kyalo mukola emirengo gy'ente mu 8, 9, 10 wamu mu mulengo agenda ozigula ava mu meat packers n'agamba nja kuwayo $5,000,000 omwana agamba ndiwa $7,000,000 owa $7,000,000 ne bakuba akadde asinze nnyingi n'awaayo. Abantu tebafunamu okusingako okutunda obutunzi. Ekyo osanga bw'otuukayo abantu kibanyiga kubanga the highest bidder will take seat. Ampa sente njagala sente. Kubanga nze kennyini nze ndeese njagala sente nnyingi. Leero bw'okireeta mu emmwanyi bano bapinisi yeetaaga ekintu olwaleero bwana Serugga abatulaba batana bagguka amaaso. Jjukira luli omusajja twamuzuuza pineti kakati pineti amuleetamu coffee auctioning system. So namukyofu abamu tugamba nti kino kyoleeta bannayuganda bakigaanyi. So mu kyonna ng'olwaleero emmwanyi ya kibooko eri ku nnusu 600 emabega eri ebadde ku 2,000 eddukira ku misinde gw'omanyi kiro ya kibooko egenda tuuka ng'eri ku $1,000. Kakati ng'olwaleero tugenze mu coffee auctioning system olowooza gweweeri simanyi kyanamukako wanyola baba bakujje mu system. Naye gwe webinaakoleka bw'onaakigaana kumala n'okigaanira ddala okitiibwa byonna n'obigaana kubanga omaze okulaga era ky'ogambye ne kiyita ebbeeyi n'egwa onaaba ogamba byoyogera byennyini ne gavumenti nekumatiza abegala okumatiza n'osigala nga gw'owangudde n'owangula kati fe abalimi ne tufuna ssente ntono ng'ekyowagira kiyise onaaba okyalina amaanyi nga tukkiriza olwaleero embeera esigale nga bweri kyetuyita status quo ne batufuna akatono bwesigala nga bweri nkakasi egenda kugenda bugenzi waggulu bwenakka
okola ki nga tuyire mweno mu system ne tukiriza ebibyo. No, of course okusinziira ku rates n'engeri gye bitambulamu tetuli bagumu kale waakiri bannayuganda bali tunene naye kubanga era nabino laba byetwogera si byogera nti nganzi alan omanyi article esookera ddala power belongs to the people wali bwe tuba mu parliament ebeera samale y'abannayuganda tituba tetwogera byaffe tuli mu kweyogeza tuliko emandwa naye tutuusa bintu by'abannayuganda so maliriza na kano bannayuganda tuno bonna buvunaanyizibwa bwaffe ebyamawanga tubize ku bbali eyo temugenderayo ddala wabula ffe tusigale ku nsonga era ababaka tugenda kuyimirira naye nammwe bannayuganda temwebaka mube nga mugoberera ensonga zino kubanga kino kyaffe ye gorodi waffe ge mafuta gaffe ye mwanyi yaffe bonna abazirima ffenna tunywere mbeera eno mukulu babungo maliriza so neyanzania mbadde saaga tugende mu commodity market system eziriyo engeri gye bagula ebintu kubanga international coffee organization ne african coffee organization engeri gye babadde batunda coffee balina quotas zebaali batuwadde ng'ate batunyikiriza ekyo nakyo kiri awo auction nayo is a system obutunda oba okukolagana n'ensi nga juzi bagenda mu russia oza ne bagenda mu eastern country sabia ne bagendayo eyo nebyayo ebyeyo tetunaba kubitegeera bulungi mumulabika mwabimalira eyo naye mbadde njagala ebintu bino byonna byonna tubijjewo tudde ku kintu kiri ekyetteeka erya agency batugamba bannaffe abamanyi amateeka nti okukyusa etteeka bate okuba nga waliwo ekyonoonese kiri kinagamba kibayita nuisance kyekikozesa etteeka naye UCDA kiki ekiremye ate nga tubayi tumanyi temuwa ssente UCDA zimala kugitambuza eri awo kitongole temukiwa ssente kukola mulimu gwakyo ne mulyoka ate mukola gundi wealth creation ne mukola ne NADS kakati bwe mba mwagala mutuweere ddala ensonga tennaba kuvaayo ekyusa kintu ekyo kigende mu ministry ekirala ministries za gavumenti zirina obunafu ani abuteekayo era abantu be bamu ekitegeeza nti tulina problemu nnene naye ekyo mu kifo kyo olemeddwa okutambuza mismanagement yakino ne kiri gwe nolyoka okidda ate nokizza mu byokusosola mbadde mbasaba ate nziramu kino mulekeraawo ebintu by'okusosola mu bintu by'okutambuza gavumenti mismanagement is not discrimination mismanagement mukoze bubi bw'oba tozze mu by'okusosola oli musiru oli musiru omuntu yenna asosola mu uganda wano mu mwaka guno musiru mukulu mutebi wumbawumba kaakati nga towumbawumba essaawa eno wetwogerera kati palamenti yayingira omupiira ogwa knockout nebagenda mu rationalization oba mu rapex nga polisi era amatiimu agamu byebitongole ebimu byakoze eki naye gumpiira gw'emmwanyi ebitongole ebimu byagenze kino ekitongole wetuli bavudde mu first round nti etteeka likolebwa etteeka likola likolebwa nomanyi tuleme kwogera kukyamuukiriza bantu etteeka liri mu kukolebwa ekyanno kyawedde ekyanno kyawedde teri kyetutunuulira lekamale ojja mmuwa ebya palamenti kaakati wetuli ekyawe kwe kutunuulira biki byetwetaaga ennamba baazituwadde abagambye yes batuwadde enamba abagambye no n'ennamba nebazituwa kakati ono nga bwagambye bagenda mu third reading mu second reading kakati awo ono we yabadde agambira gezeeko mulabe engeri gye mukikola ababaka 159 bagambye nti tebakikkiriza mwabakikiriza mwabadde ensanvu musanvu aba-59 be bagambye tweyongereyo mu maaso fe 77 tugamba situyongera mu maaso kakati ekyo kyemwagambye kyetwagala obasaba n'ababaka abagambye no mumanyi oluusi okuteekako sho nti bamaze tulaba tukwate ebintu byetwetaaga ku mwanyi
nga ffe abalowooza nti zigasa eggwanga kuba emmwanyi za ggwanga lyonna ne statistics zikulaga ebitundu byonna ebya Uganda birina emmwanyi. Tukwate bye twetaaga ebitwala mu maaso emmwanyi tubiteeke mu tteeka omwo. Nga bw'onoogamba nti otwala muwala wange okumuwasa naye tomutwala mu muzigo. Muzeyi mugagga yagaana bw'oba okyali mu muzigo owaye tokola ki? Tumujja mutwala. Tojja kumutwala. Bw'oba otwala emmwanyi mu ministry buli kyonna UCDA kyebaddeeko n'ebyo ebibadde bigiremesebwa okukola nga bwe mbikugambye wano UCDA kyaweno bingi nnyo ebigibuulamu. Bingi nnyo ebigibuulamu. Wayogedde bingi nnyo ebigibuulamu bye tulowooza nti twetaaga bikolebwe ku lw'ekirime kye bayita ki? Emmwanyi. Nti olwaliwo na bino bye muwulira tukaaba butale twogera ne ku gundi eriwo essaawa abalimi bali exploited eyo wange banyigirizibwa oli ajja n'amuwaye zaakola gyayagala ku kasooli kibi nnyo. Kaakati ebyo byebintu bye twetaaga okunyweza mwezi ennyingo gye bagenda otemaatema. Ebigambo nga abolition owulidde oyinza okugyawo erinnya naye tojjaawo bye bikolebwa. Composition gye mwagala mweyo gye muyita department nga bweteeka okufaanana buyinza bwammwe nga parliament okubiteeka mu tteeka. Ekitongole kino bwe kiba kiva eno nga kigenda eri kisaana kubeera nga kifaanana bweki ngeno ye structure gy'okutuba bye tukola ki bye tunoonya. Naye wali twakoze eki twayisewo ekisembayo Buganda tuleme kweteekako mugugu gukwata kirime nga mmwanyi kulowoozesa nsi nti kyaffe ffekka kiwa abatatwagala maanyi okwongera okwaba nti bakola ki batufeebya. Ensonga gye wayogedde ey'ababaka okuddukira mu bantu abatalina kalulu eno oba abatalina kiteekyo kye bateesa ku fulo bagikyuse amaanyi gabeere ku bannaffe bano abalina kye basalawo. Tulyoke tukole ki tufune etteeka nga kye twagala. Mubujeemu obuyinza mubulina bwe batayiwa n'okolaki kati osobola kano akatwa kati tekatta so agenda girisa bannayuganda oba bungi obulaze mujeemu obutwa bwe muli mu bakama bange bannaye munsaasire obudde bumpeddeko wanatuuse ku leve nyina kye saateesezaako kyalese mu bbanga ekigambo ky'obukulembeze mu budde buno ng'omuntu agamba ŋŋenda bugenzi na kyeŋŋenze nakyo oba ndeka kyendese nakyo ndakigenda battawaanya kuba akalulu katuuse kuba nakyo muyina kukiteesaako nga muteeseza ekizimbirwa awamu ekinaatugasa bannange n'abakama bange naye ffe kyetugamba nga nsinzidde ku muganda wange mukulu Emmanuel Sempala kyeyagambye muteese twagala muteese bulungi mukole mukola twagala mubikole bulungi ffe tukubiriza bannayuganda tulime emmwanyi tuzirime bulungi mu mitendera emirungi mu nnima ennungi nga bwe tulinda bakaba baffe bumale okuteesa ekinaabawo kibeewo oba ntidde nnyo ntidde nnyo naye tulime nze ngamba tulime kuba ffe tulina emmwanyi mwe temulina mmwanyi. Omuwala waffe nga twetuwadde kyayogera nti waliwo omuwala agenda okubira essimu alabika alabibula gidi president alabibula binagala obuliza nkwebaziza muganda wange webale nnyo kunkyaza sse mukama webale kujja muganda wange wetuwangadde emyaka nnyo muganda wange mayanja nkwebaziza abenakasike mbatumiddeko nnyo mwena nebaza mukulu babo kuba bwava wano atagenda wala natugattako TV eno yegasseeko mukutu omulala gwa radio eya mukulu babo oyo tukwebaza nnyo sebo neyanza ege naye njagala kubamaliriza ne kino oba tusigala mu UCDA oba tugenda mu ministry gavumenti era yeeriwo kiri kiyinza obutakola nekyo kiyinza obutakola tusabe Katonda wabeewo ekikola mutebibeera bulungi